Infomedia yafetu kusensonga olwayo tulina bazadde baffe era nagande ngamba bane buli muntu yenna nga aliyo nga bazadde batunulidde gwe mukama akuwe ku ssente tulina ekizibu nti abamu tutandika kuwenona mabega kabanga kalire bona dduka oli omujje kakati emabega nsonga jogedde ko nkulu nnyo amanyi nti nno abaana abaffe emijiji gyaffe tulemeddwa okwekulakwanya tusolovinga bizibu byabajjajjaffe byabatakola bakitaffe byabatakola kati gomanyi lwaki guno omulembe bazadde baziika nnyo abaana baabwe stress nti ffe tusinga n'abazadde ebizibu olwaleero taatawo kasita amanya nti SBF ali Kampala nga yeekuba ffiri kati nze mu nsi muno ekinkuumye neegendereza kuba mmanyi waliyo ekkooti etayagala balamuzi etali yanguzi omuntu akologera ku 10 yeezi n'ofiirwa obugagga bwo bwonna ng'onoonya kutereeza bulamu naye nga kyekyo tutawaanya mululu ate mulimu n'abaloga nga tanakigendererwa nakola ng'ovuga emmotoka ngeyo nakuloga naye ate teriwona nakugamba omuntu akuloze tayinza kugamba nti SBF ng'olabye akabali omugala tujulira ne bwajja mu ddwaliro n'akulabako era yeebuzaabuza nanyumya ebiboozi naye tatakola nti SBF ng'olabye n'obulwadde wakigayo erifulukirawo Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze n'enkuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasanyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale and Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite Shell ne Mukono okulira na Resort Hotel. Kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 86 78 ne noti 774 95 74 75. Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu by'amasanyalaze n'ebibajje eby'omulembe. Tamale and Sons, your business solution. Ekisibo business ezimu ziggalawo mu kisibo bayirawo nyingi yanze nakugamba luli nabageza bagamba nti obwenzi buvuddewo n'ennyonyi mu bbanga ziyimirira nagamba amuwe tenzire mabega nga bagaddewo obwenzi okimanyi nti omusajja kasita ava ku bwenzi abayisa obwavu atya nti omukazi bw'oba olina pulogulamu y'omukazi ng'oyagala emitwalo 2 oyiye nnyo n'ofuna ago 5 etegedde naye bw'oba tolina pulogulamu yonna ogamba sente nzaagazaaki sawo tebuntuusaawo ndekale gulabe kiki tutawaanya kati SBF olina kuwatuuka twatandise dda twatandise naye bwe badijjawo gitandika tekale twatandise dda kaakati olaba waliwo levo kutuuka ng'oli abakwagala nga tukyeteeka ku puleesya ng'oli abakwagala ate nze siina bendya oba tebanjagala kati ekikulu oyinza kwata bamalayo emikolo gy'abasaalongo kubanga omukazi balina amagezi ennaku zibwagera ovudde wakana amanyi ogenda kuweyagala nga ayambala bokisaayo ate kasituka nze ndi mulamu bulungi nkola naye siraakakwenga anti kati ate era eddagala erijja omusajja ku bwenzi lireeta obwavu aba terinakabuuka otya nti bw'ogendanga mu kitundu okukola nosanga abakazi batono waba tewali ssente era bwolaba abakazi tebakuwagala sente zakuvuddeko kalobanga akazi batandise okwewala manya sente zikuweddeko ate sente nakugamba mpi tosobola gikuba n'ogyekuweeyo n'ogikuweeka era sente njaga aginywedde mweta bwavu bubi nze jona bwavu bunnumye kisiibo kino nalose ekirooto ate situto nga nkuyenga akawumbi kalamba ate kyabulabe ngamba nvudde mu bwavu
kati ate olaba genda okuzuukuka nabadde nekyabiri nga kyeta ekinyenye kye kiri yakuvunda kati omwana akyesaye ngu agenda kugulako ebyokusika kakati mu mbeera gye tutambuliramu sente buli muntu azeetaaga era essala yange buli muntu yandifunyeyo ku sente ne ba wiiki egi lwaki sente zireka omukululo era ojja otugamba nti bannange nga tuyagenda gigula obukadde obu oba n'obujulizi obulaga nti olwebaddeko neki ate era n'omuntu anoonya sente nga byazifunyeeko aba n'amaanyi kubanga amanyi obuwoomi bwazo okay era ebiseera bisinga omuntu atafunanko sente ajuliza nnyo biluminati majini bali mu Illuminati okategedde bali bakubidako aba Illuminati bankubira naye kate kakunyumizeyo kasitole aba Mark bajja ne bankyalira ewange over 100 cars olwokuba zonna zaaliza Mark manyi bagamba abo banne ba Illuminati temulaba emmotoka zonna zona kala yemu ennyama bookeza njoki era bamanyi nyina amajini zifaanagana olaba kugereesa Bannayuganda balina buzibu ki mu nsonga eyo Bannayuganda obeera omubi ennyo bakusekerera obeera omulungirungimu nga batandika kyembadde saagala kwogeko ne kankyogere ku bulwombuuza kituyamba ku shapinga interview tuyina ekizibu kya abasadde baffe ne bajajja baffe abaafuna emaali mu ngeri etali nnungi kale aleffe gye twagala okusikira etya omupakasi yavanga e Rwanda najja apakase omulembe gwa pakasi mukujjukira bwe yapakasanga n'akola emyaka gy'engeegi n'abagaba n'enjala kusiibula nzira ewaffe olwamaze okukolawo ebikola ki ebirabikako nga bamugamba kale ekyali tugula kukuwa sente okola eki nga bamutayize mu kibira nga bamuttirayo eno ku kyalo amaze okusiibula okay banyage emaali ye baleme kukola ki kujeza ekyo kiri kuba kadame zinaku zino kakati eyo emaali muzaddewo gye yanyaga oba jajjaawo ng'oyisubira ogisikira ogifunyemu emirembe kyovu kali gwe mbulyayo musika ng'ali ku alaali noono omusajja waffe yakafa omundeeba abaana owuli abatwala ebiki tetubogerako mu bubi ne tuyigirako buki buyigizi omanyi nagamba omuntu asinga okuba omusiru yalinda okweyigirako okay era oyo omusiru alina ekifo kyakwata mu kikye okay mu bulamu bw'ensi buno ekisinga okushapinga obulamu bwaffe kugamba nti olaba SB4 kimubaddeko bwekiti nange kisobola okukola ki era kyenagamba okitwali kintu kibi nga obugagga bwa rise otuuka n'oba detached oba kagamba tukaganda wazeemu otuuka n'oluzinga connection n'omuntu wa bulijjo asurvivinga atya nti Kamada afuna emitwalo 6 abeerawo atya ate ne bamuyita taata n'anyumirwa obuki era SB4 mulamu bwe obw'eddembe keerako ku makya era nzadde nga mukyala wange ansaasire misinga obulamu bwe twatambulanga ku kkubo nga twekutte ku mukono ne mukyalawo netulya ku mmerenge ate mmotoka buli wamu ate mukatosa bw'oba okyamukwatako bwoti ate musirikale simanyi biki era laavu eyaddala omuntu naye mmotoka era mwekwatamu tambulanga omukono kati nkunnyonnyola bwe nti era laavu eyaddala ekoma mu bwavu era nalonka sitakubira essimu nti sebo mbadde nkwagalamuko ng'omuterako abiri agende auto bw'olowooza sente solovinga ebizibu byonna okay bintu bikyuka era omuntu alwadde emotions nze mmanyi nyina mukyala gwe mperako obujulizi mu kuwano gwe nga yalina miliyoni 8 mu nju ng'ali South Africa n'akaaba amaziga dabula nzikumako omuliro ng'abula omuntu ogwo amugamba nti bebi naawe olimba ate kati gambye nga mukwano kuleetera ku story ye yakomawo Uganda wali yakuba yafiirwako mbwa yali mubi nnyo kati success y'omukazi nowompeta nkuyita baby success y'omukazi is not measured ku biki byakola omukazi ali successful ali measured mu kuweebwa anna mukazi mwabigwira mwabikyakugira n'omukazi asobola okuwa nagamba bebi nkwaddeyo obukadde anti kati bwe nkyakugira kati soboleka mukyalo oyo zaggwawo zikyaliwo sente zaggwawo
kubanga uli nakugamba omuntu buli wofuna sente you attract abafere era ina level kuova kama mafino olwali buli muntu amunonya tamunonya ku wabwagazi amunonya kumubba mujjeko nti ya sente muzeyi Museveni omulaba muntu wala mu state house muntu wala mu state house. By the way nange kati abantu abanonya nga abanonya kukola kwa mikwano oje naga kuba mukwano gwe no mwaniriza enkera akati banga tumazenga tukolagana twati bingiza mu sente kasita mumanya micho ground why you become friends with someone kasita muva ku original concept friendship wefa tawacha friendship ziri original ekisinza okutabula abantu nakugamba tulina omulembe gw'abaana abagala okugagawala ku mpaka mu mbeera yonna ye tafaayo olwale edda kadde bagambye stage z'okugagawala ziri ezi 3 omuntu zayitamu okugagawa n'afuna emiki emirembe tulina phase 1 okuva ku myaka 19 paka ku myaka 2 mwegi ekikugagawaza omwana oyo kiriwa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Number 1 abamuwesigwa nga mugonvu. Okay? Era nga muwulize. Ne bamudumira batya awizitaninga pressure ekyo okulala. Omwana osanga omwana ngamwadde million ya 2 akatwale mu banka ngatambuza na bigere atana gatusayo naye gwesi bifa kuvulanyizibwa bwoyina omuntu okuteesa million ya 2 wiiki oyinza n'okulwala omusujja oyinza n'ogweddalu kati nkyakugira ze mpozi ngoteresezza obukadde nga 10 tonda aba ne musimu zonna kati tukyabala ekigaggawaze omwana oyo nti ne bw'aba afuna sente ntono ebizitwala bitono ya talina bizibu bizitwala ekimugaggawaza ekirala abantu tebannamanya nti afunye ki sente abantu bamala kumanya era nakugamba abantu kasita bamanya nti SBF akola kino ekituufu sente zibulewo balina kugamba SBF bakola ki oba mubbi oba ki balina kubeera nga bageresa ebikangakanga okay nga nabo nyine tabakutegeera kasita bakutegeera nti SBF akola kino oba kabaka weddemu kati mbadde nkyakuja phase 1 kati phase 1 ekita sente zaayo kyekiriwa okola luumu noonyiriza n'ogula entebe n'ogula wuufa n'ogula noyagala okakasa abantu nti olina ki sente notuka mu bbala babakola ki bawawe eyo phase 1 zisente zaayo zikola ki zezireeta n'omukazi asanga wakola luumu okay n'alemerawo kakanafunye ki lubuto olw'okuba tomanyidde buvunaanyizibwa obadde ofuna mutwe nga gukumala kali nafuna meka sente nga zifa eyo phase 1 era eyo phase 1 sente bezitagwa kikinadde gamba nti omuntu bawagala nakagawala kyabulabe atukalaka n'okuduula nti abatalina sente baagala kukola okay kati phase 2 ogiyingira otya ekikuyingiza phase 2 ey'obugagga kukkiriza nti nzikiriza nawasizza kati
is to accept responsibility ekola ki ekuliwo otya otali kugamba saa mukaga kanzira ko mukaza nambuza nzirawa olwokekkereza ekyokulala obadde oli ekyenkya mu hoteli ekyemisana n'ekyeggulu muki hoteli kati ovuga kango lidde ekyenkya noyiye ekyemisana oyinza okunywawo amazzi babiki nogawe naddayo eka nenkola ki kati buli wakkiriza obuvunaanyizibwa that is ahead of you ekisiyotawanya abantu butakkiriza buvunaanyizibwa buliwo olwayo tulina bazadde baffe era nagande ŋŋamba bane buli muntu yenna ng'aliyo nga bazadde batunuulidde gwe mukama akuwe ku ssente tuyina ekizibu nti abamu tutandika kuwenoona mabega kabanga kalire bwona dduka oli omuggyeko akati emabega ensonga egyo yogeddeko nkulu nnyo amanyi nti nno abaana abaffe emijiji gyaffe tulemeddwe okwekulakwanya tusolovinga bizibu byabajjajjaffe byebatakola bakitaffe byebatakola kati gomanyi lwaki guno omulembe bazadde baziika nnyo abaana baabwe nti ffe tusinga n'abazadde ebizibu olwaleero taatawo kasita amanya nti SBF ali Kampala nga yeekuba firi Kampala gy'oli bali mu kukozesa opangisa olina omukazi transport kafyu weesanga ng'ate maama yawukana ne taata olina okubeera maama olina okubeera ku taata kati awo ate sisita wo ate wuuno simanyanga mizaaka nga nawe wakula ebizibu bye bipya kati kyova olaba nti abazadde bakyatuziika nnyo kubanga ate bo tebalina bizibu bye tukola ki namba 1 bazadde batono nnyo abaagula ku bintu ebikalu ebisinga baafuna byabwerere babakola ki nga n'empapula tebaziyina ento eziteredde buki kyova olaba nti essaawa zino babasengula baafuna ebintu ku bwereere kyova olaba nti ekintu ky'obwereere tekiweeka value kagenda kuwayo akagero omusajja keyajjamu kakebe n'ajjamu bw'ati empiso eringanga wandabye oba kino ekitunga omukeeka bwekituna luwanvu oluyiso luli luwanvu terulina hando naye olaba akamwa nga kaki kawanvu n'akwata luno olugalo luno olwedda amaze olukola oddusala kati n'akwata luno bwakwata luno lwali lulamu nga luno n'amubuuza okoleraani still question yemu yes okoleraani ani mukama wange nimugamba sirina boosi n'anfumita empisa eyo olaba luno olugalo nga bwe lwayonooneka akubuuza who is your boss ngeno bw'owulira olunanka lugenda luli oluma lwatambula mpaka eno olugalo gye lukoma kati ova mu kuddamu ekibuzo n'okuwulira ekibuzo n'okumugamba ansa n'oyasama bwasami ng'oyogera naye ng'owulira gy'atwala oluntu owulirira eno bifo ndi mulema okkiriza nti ndi mulema era abantu bangi betulabye nga bafunye mulema bwabwe bano babuchamaani waliwo n'omulala ni kakono kati kakono kubanga nti yayogerwako ngamba n'okwogerwako erinnya balikolerera omanyi bakiruma SBF ogenda mu kirabo oba mu bbaala ng'olina kugulira buli muntu bamanye nti wooli alina waita nga tebamumanyi era baga kakono wuuyi erinnya likoleka ddyo era mukwagala okupuruvinga abantu nti oyina erinnya tulabe baddooni baffe wano e Kampala ng'alina okugula emmoka ya $5,000,000 kati nvuga emmoka ya $3,000,000 nibagimanyi buli wamu kati ate waliwo agula eriki erinnya kati kyemalijawo okunyonyola ekira kyekiriwa nti mu bulamu bw'ensi kkiriza obuvunaanyizibwa obukujjidde nti SBF mpasizza how do I get along how do I harmonize mmanyire obufumbo bw'enkoze eki bwenyingidde kati mu kumanyira obufumbo obwo mutaleka okuwuliziganya ne munno n'amanya nti SBF afuna mutwalo we have to live within the means ez'omutwalo ate tukulaakulane kati awo taleka okukekkereza ne mugulayo kapoloti ne mugulayo akabanja mutandise okuba bubuloka muzimbye akaki okkiriza buki era omuntu eyeegana obuvunaanyizibwa ensi emukalubirira nnyo kati awo in the turn kikola kitya nabagamba teri mukazi gw'owasa n'omuteekawo nga tayagala
ate abakazi abasinga obungi be bajjanga gwe toyagala omukazi yalina okubeera mu maka ng'ayagala gwe ne bw'onaamubonyaabonya otya nga yagambye nze mpulira nk'oyo okunoba mpulira nk'oyo okwenjera wano wewange takulemesaawo gwe n'omuviira kati kyekiriwa mu nsi muno era nze mbadde ŋŋamba abantu bwonkolerera baana bange nkolerera baana bange tebalina future omwana tebamukolerera gwe mutegeke ebintu bisatu ebifuga omwana okubeera obulungi mu nsi muno omwana gundi omwana kubana bwetowaze ye nga ye obwo bwetowaze buyinza okubbisa abantu wano e Kampala ekyokulala kumanya ddogo nti gyeriri banja bawakanya mulogo nti tegaliyo naye era omuntu yenna awakanya eddogo owulira indirectly aba agambye ne Katonda taliyo tokategedde relevance ya Katonda etambulira ku evil singa sitani akala kumakyala aga nti nze nkooye ebyo bakema chache ziba zikolaki wanda chache musanga gwe balogaya bifo jakulambuzaako wange wakuwereyo sabo jabanyonyola nazimba kageeti akatono mujje wange noyogera ebyekisiru toyita mu geeti nene ate omusiru ono nti afuluma wange ate bameka babawulidde nti oyogedde ebyekisiru ati obusiru bukuwambala nakugamba diguli abantu bebagikuwa ate bebagikujjako bagamba lo SB5 yogera nga atasoma kituufu bamaze okujjako ki diguli iyo bagamba omusajja kati nga muzeeyi magala paka omusajja osinga yali yakola ki singa yasoma yes bamaze omuwa diguli ye yakola ki kati mbulamu bwensi omuntu omusiru obusiru butulira gukyotamanyi bulwadde butulira omuntu abukusiiga akusiiga obwo nange neyansiiga obusiru naye kati mu mbeera y'ensi gye tutambuliramu eno abaana bagenda kukola batya okusobola okunyumirwa ensi eno bw'oba oyagala saaza oba olina emyaka 2 mu egi bw'oba oyagala kunyumirwa mu maaso olina okuinvestinga emyaka 10 mu maaso naye omwana akulaba olwali nagamba njagala mbe ne studio ng'SB4 njagala mbe ne kamera ng'SB4 naye oyinza okwesanga tamanyi haso wala onyumizaako emabegakaawo n'oŋŋamba okuzimba YouTube channel secyangu langi zibalemye ne TikTok account yokka kati TikTok yo nyangu nti o TikTok ojja kugulayo account otandika okuzina oba muwala weeyambule odakiika ezo ng'ofunye following neka kankubuuze bwe nti SB4 ku bantu abamanyi mu Uganda muno singa nyina following abantu bamitwalo 10 nabeebo anti wulira gwe SB4 kankunnyonnyola yinze essaawa ya leero sisobola kuba wantu oli bantu 10 nga tulika mumanyi kituufu omanyi wakintu kugambye ekyo nti TikTok account omuntu okunyiga follow oba subscribe so kitegeera naye YouTube gyera edduka kakati mu mbeera bwete kati waliwo omwana agamba bakula butuuzaawo ne boogera era kati ekyokulala kyebadde ngayo ekyokusatu ku mwana okwawulanga omukisa ogugwe n'ogutali gugwe mu nsi muno bw'otaliyawula mukisa gugwe n'ogutali gugwo gujja kumenya era kati lwaki mukigambye ekyo kintu nti abaana bangi ekisinza obatawaanya diri bazitta era bwanga ne mukwano gwe nga bulooka diri wagitta atya ye mukwagala okwawula emitwalo 5 afiiriza agulawo bukadde 5 ekituufu okategedde kati mu nsi muno badde gamba nti eddogo the law of witchcraft ne malisia sota nakagamba luli omugaso gw'eddogo mu nsi y'obulyake kati nze nakyusizaamu 10 tebagala abajulizi sikategedde nze tonsobya tebiggwera ku nze olalayo abantu abamu balina obukodi obumanipulating abalamuzi nze kati kabanyumizeyo kasitolo manyi baagala okuwakana waliwo omukyale waffe balwana abo ne beekuba kati gwe baakuba n'agenda n'awaaba n'agenda n'amukwatamu bwe yamukwatamu omulamuzi ebisama kifuula nningi nti ate oli yawaabidde oli biki naye nga sayansi yali awo kati nze mu nsi muno ekinkuumye
negendereza kuba mmanyi waliyo kkooti etayagala balamuzi etali yanguzi omuntu akologera ku 10 n'ofiirwa obugagga bwo bwonna ng'onoonya kutereeza bulamu naye nga kyekyo tutawaanya mululu ate mulimu n'abaloga nga tanakigendererwa nakola ng'ovuga emmotoka nge nakuloga naye ate eriwona nakugamba omuntu wakuloze tayinza kugamba nti besi bifo ng'olabye akabali omugala tujulira ne bwajja mu ddwaliro n'akulabako era yeebuzaabuza nanyumya ebiboozi naye tatako nti besi bifo ng'olabye n'obulwadde wakiga yarifulukirawo manyi nabagaa ku nsi kuno oliwo abantu abategeera ba mirundi 4-5 omuntu wasinga okutegeera tawakanyizibwa omusawo omuganda bwagamba nti zuukuka ekyo essaawa 9 agenda okumedda nga towakanya nti ate wakimwenda ekyokubiri omulamuzi looya ayogera ebyobusiru ng'owulira towanike mukono nti ogamba teremuwakanya tulinayo pasita bwagamba nti kusiiba nnaku wana tawakanyizibwa katonda yaŋŋambye anti kati ggwe kyova owakana layini simuoli okategedde okay layini kuba n'ebyomusawo omuganda olwo bakolaki abiwakanya n'ebyakatonda byennyini era aliwo bakolaki abiwakanya omanyi mu nsi muno we can never agree on the same issue era singa abantu bakamutya ffe tufuuse basiraamu baba basiruwadde mulina okubanga walina okuba bakibaliga okay era contradiction controversy yetambulirwako ensi baga watifu singa era nabadde ngamba abaana eggulo nembagamba nti okwebuuza ku madaamu tekitegeeza nti akutegeeredde wabula oyagala singa omwebuuzaako emirundi 3 n'okizuula nti 2 yali mutuufu kitegeeza ategeera tokategedde bumalo okategedde akantu ako nti oba ogamba Naalongo okugula poloti eno n'okutalika bizinesi wali tukola eki ye naakuwa opinion tekitegeeza nti kitwale wabula oyagala kumanya omukyala gwennyina is she up to the pace yekonomi bwetambula kitegeeza nti singa anaakuwabulayo emirundi nga 3 nga yali omutuufu naye kumuwuliriza manyi nabagamba mukwano gwasinga mu bulamu bw'ensi ye mukazi nga mukyali mukwano tewali mukwano gwalisingaawo but the moment you fail to realize that love an expiry date that is a blunder okay kiriza nti bankyaye how do I get over it tolina kuwalirira love eggwawo ng'omuntu ne bw'omuwa ensi n'eggulu tasobola kuddamu kwagala okay ate nebagaba omuntu azaga ne personality egi emu esi before mbasikuwagala ne bw'olina esiiga otya kituufu wali mbikako njiga kubikkako kyeki kyenadde mbagaa nti omuntu bw'abanga akwagala n'akuwa ensonga lwaki akwagala batakwagala talina kuwa nsonga omuntu naye ekisajja kikinsanyula bannange bambi okay but the moment I said nenga SB4 yambererawo SB4 aneta ku interview ye olumba after byonkolera kyekidesemu okuyamba omuntu bw'oba oyamba omuntu ng'osubira kukuli that is investment you are saving era mu abantu abali eyo abalina ekirowoozo nti okusavinga kugenda kyusa obulamu bwammwe you are saving for the problems to come okay lwaki kati average person mu Uganda asobola kusavinga sente mmeka lunaku mutwalo mu mwaka emiliyoni 3.6 zisobola kukola ki nga batimiridde kati ozirya ku Christmas niyo waliwo asoboteka omwaka mulamba tafunye mu kizibu kizinona nkunyumiza ebituufu agala nengola buno box buno walitambuza akatuli nenkagula nenkateekebwaka nako njatekangayo omutwalo nendeka muno nendeka bunako neziwera ganda wange kakati ndayimwetoka noga kakola ki omanyi wakati unakolonga naye kote mubbi nayingira mu nyumba kamada njagala owulize wana awantu kayinza okutakolera alaba nenja akolera kamada mu bulamu bw'ensi bwonna tutambulira mu keegi
naye bwe mukama bwakuyambanga notako okulowoleza wabweru wa keegi otya bino byogamba nti nafunye akasente kangula ekibanja kitegeeza tosobola kumanaginga kashi ate nakikusomesaako owulira kati kashi akola ate seesoma era nagenda okulaba bano seesoma yinze mmaze emyaka ekigenda mu 10 nga omwana kamada nga sente zenneewolo zimanyi ezibifuse kumpeya kakadde taliko nandagaano okay naye bino mbutonyeza okutonyeza okumanyi wandika kati awo binosenze tugamba mobile money soko teka kaddawo era kujja kakola eki nkakuwe kati bw'oli masteringa trick y'okukuma cash ogenda kuba omaze okuva mu gundi matrix ekisinze okwavuwaza abaana kyekiriwa mukama amuwa miliyoni ago n'ateba ekyamagero ne bamuwa miliyoni ago kati tugeze kakampa example nyangu tugeze oli wano olina omuntu gwoyogedde ekintu kimukutteko n'agamba omwami osobola musapootinga ki n'akuwa miliyoni ago ate tebakyali batumumwalagawo era twakolanga program neyangwirako kamera nga wakawo mwagala baabe betukwala tebekyanyuma omanyi wakizi nava kutekawo layini ya Subaru nkaddi ya mmotoka yange abaseeka tebalina bwe naagikubawo kati singa nfune munanga nkuwadde kimaka kisibatubataye ku layini mba naabasonyiwa okay obaba bawedde otegedde kati mbadde nkyakunyonyola wali nti mu bulamu bw'ensi ekintu ekikujjangako kaashiwo kirina okuwa essanyu ekyo nja kiddiŋŋananga kati olwayo mukama bwakuwa miliyoni ago 5 ogenze Canada oguzeeko poti ya miliyoni ago ositudde ennyumba emiliyoni 3 zimala ennyumba oba ovudde mbwavu naye singa nkwata emiliyoni zange ago 5 naye nfuna ennyumba yange awantu ya mitwalo agaago naye nkwatako emiliyoni 10 nsasula emyaka egi okay zize miliyoni 10 nsigaze miliyoni meka 4 olwo mmanya nti ne bwe zinfaako mu mwaka gumu nkyalina okukola ki okwebaka ola ne bagamba okusasula lenti w'ennyumba is like paying rent for the rest of your life ate okuzimba ennyumba does not guarantee toliddamu kupangisa era ekyo kiki ne bagamba nti omuvubuka kyekikuzimbisa ennyumba nga SB4 bagenda kuyita bagambe genda okolera eggulu naye otuukeyo ozimbe okay omuntu okulowooza okutya ku investinga mu kuzimba olina okuyingira emyaka ago noga naye abaana bange batera okweta abakoba nansanga wa okay sooka akumuleetinga esente bula bupoloti obutakataka obwenjawulo bw'olituuka okuzimba otutaka bupoloti ng'obu n'ositula ennyumba mulundi gumu ate ku mirembe gye tuliko gino sente z'okuteeba mukama bwakubanga sente zamu tozimba gulewedde nga tekiberamu empangisi nga tekibera bizibu zenapangisaako ennyumba nemmalamu emyaka 3 kasikuza yadde TV y'ekibuto waliyo ennyumba ez'ebisiraani nkimanyi ekyo no the same way era osobola n'okugula poloti eriko ebizibu zinagulako poloti nga wansi waliyo bali basima toyi nga wansi waliyo obuwanga okay there's no way you can hide from your problems. Learn to solve the problems to get along with them. Okay? The same way oyinza okuwasa omukazi alina ekizibu. Okay? You find out if it is solvable. Okay? Era mbadde nkyababulya olwaleero SB4 ekintu ekisinza okutwavuwaza biri ebi kulya school fees. Okay? Kasura ko binogere eddagala is one step ku bugagga era omuntu yenna okugaggawala atuuka myaka 5 nga takyaweerera abagaggawadde okategedde nga yazaala abaana be bana bafuluma university mu mwaka afulumyayo wa yunuki okakananga oli omukulu atandise okusika ku banne era ku nsi kuno waliwo omuntu abadde bayita multiple problems nga takyayambika SB4 nsobola okugyewo ninkugamba enjala etutta nompeme nega ate ne renti
gye bali okay ate kalina abamba batukube na mu mirimu gyaffe gino omuntu ajja kukabirira ekizibu n'omuyamba kino kyanakuba kiri binakuba kiri lwakusanza nga tolina ebampaana abanyiizi mbadde kati olaba ku nsi kuno abaana era ebintu ebireeta essanyu bitono n'ebireeta ennaku biki nabagambye buli mwana yenna nga bazadde bo bakutunuulidde mukama akuwekka sente ak'enfisi lwaki kasita obaga wakkiriza obuvunaanyizibwa obwo I'm praying for anyone eyakkiriza obuki waliwo ababwegaana naye njagala okimanye nti okufuna sente mukama bazikuyisirizaamu zituuke ku bantu abaki kubanga mu mirembe emikadde yeetuukiranga ku nsi n'asulwa n'emmere mu bitabo byawandika babikola ki bwe bigamba naye olwaleero wesibifu okufuna emiliyoni ya sente eyinda kuva kwagiina okategedde tewaliwo era ne bwoba ozironze mu kkubo nga bazisudde walina okubanga yazifiiriddwa omulese mumaziga kati sisitimu nga bweri olwaleero tuyina kwekwata ku balina ssente okay era ku nsi gwomanyi ati obulamu bugenda kukyuka tuluka alawundi mubakwano nga gwoyina ebizibu bo tebalina bizibu okay kuba esi bifulwayo katukolaganya akabanga nesisiwulya nkongo nkabira ekizibu nange sikabira nko kizibu kyange friendship we naye olunaku olukya ku makya nga kabira ebizibu byange oyaka kunneewala n'essimu zange kuba esi bifuka ndeme kusaba mwenda ogwo ekiro gikwata kubanga sibika okategedde akantu ako the moment you try to solve your problems alone in silence era olunaku lwendiga nti nyina ekizibu waliwo olingamba jaga omusajja bimugasa olwaleero okimanyi twaliwo omuntu gwogobereza amaaso eyo ng'olina lwaligamba omuyambeko era ebiseera bisinga abakyala abazanya lolo nene nnyo mu kugagawala kwaffe yaninula landiroodi nga muli webasaga ataddamu nga ataliiwo omukyala oyo agenda ku dduuka ne yeewola gwe wooti okwewola agamba ne neiba we mpa kusigira nfubireko abaana bange obuugi kati era oba oyagala kumanya nti obulamu bugenda kukutawaanya wasi omukazi atagatta omukazi okukwatako si kuleeta ssente wabula kukuyambako kusevinga butono bwokolaki bwolina era bano abasajja ekisinga obubatawaanya omukazi okugenda okugattako babunafubu okategedde waliwo omukazi gwogamba agenda akola akumwe mutindo naye omukazi kasita atuuka mu baana basatu gy'emyaka nga 5-6 alina kudda waka lwaki nti we omwetaga ng'ali free ng'obwongo buli free omukulu mugamba naalongo ninamu ebingase gase wano nkole ntya olw'okuba gwe bikugasse era nze wemba ngenda okugula emmotoka oba gula kibanja tambula na mukazi kati ye abeera ali ebbali ng'awuliriza yagoberera ensonga katata gundi batubba okategedde batubba bagatufiiriza era esente gwozikwasa kitegeeza yalina okumatire ate abakazi bo begendereza nabagamba IQ yaabwe eri uncompromised okategedde kati ffe tuba manipulated kubanga we have desires beyond our income okategedde yes before olwaleero oyina pulaani y'akawumbi kotanafuna naye nga pulaani yo weeri okategedde kati ate baba n'abakyala gwe niboolaba nti olwaleero era bannaye ensobera nnyo omusajja ali eyo bw'obanga ne mukwano gwo mikwano kamadde era nkugamba bino bigaba biwulirize bwe ndikuwulira nti waganzizza tiwe tulyawukanira talina ganza omusajja omutuufu aganza kambuuza omukazi dduuka nti yalese omunyugu akyapa tali wasa kyogamba okuwasa kati nkunyonya bwoba olina mukyalawo owulire bwogamba kutagala tagala n'amagezi edduka oddeeka lwaki nti abadde agula enkota y'ettooka emu ogenda kutakagula mmeka 2 olwo omutwalo gwofuna tekukyakola ki tekukyamala ekyokulala lwoyina ssente bw'oba ogula tv eyinino bakola ki nno olina okugulirayo bajagala olaba omukazi omwakulumya mutwe how can you create problems to solve problems okategedde era nkugamba bwe nti
abantu bonna abakola ebintu ebyomugaso ebikyusizza ensi eno beesonyiwa okuwasa. Tolina kuwasa. Omukazi is something that you get to disturb you. Ekituufu, kyo kituufu. Okategedde. Era kati kugamba bwente esibifu singa bakutuuza mu bavubuka abakavuka myaka 17 nkimanyi muli wandyagadde obbaga abanneesi ng'osobola obutawasa bireke. Kituufu. Okategedde. Era omuntu ayagala emirembe gye ku nsi kuno bagiyita freedom rights. Bw'oba owulira okyazaagala ennyingo 120 batekwatibwako. Omanyi omuntu wakubuuza ovaawa naye gwolesa emmere. Gwolesa emmere, gwosasula Land Road. Nekubona n'ettaayi. Nalabako omukyala. Nakuya simu. So wazira mukaga todda. Ndoza tusibewo. Zitonkonkona. Tonkonkona. Bannange kati mu mbeera gye tutambuliramu yeeriwa. Bannange bw'oba oliyo nga tolina iPhone tugenda kukola pattern naye tojja kutukola bifaananyi bya negative bya viewers. Akazi kabado na iPhone. Akwata ebifaananyi bya viewers. Ate sizona zonna ziba iPhone. Tokuba nnyo. Abula kyempakanamu bw'oba talina box ya iPhone. Twawula tutya Uganda ni Storeni ne UK used. Abatunda amasimu basanyisa. UK used. Alulira ndiranja yakola ka business nga tuna mabox. Nosanga maduka. Amaduka Uganda ngena maduka nga 10. Katunda masimu. Nago nakona galino okutunda UK used. Kati kakunyumize omuntu yenna ali mu town nga atunda masimu mapya gokka muavu. Kati sente wezikolera wali mu swap. Kati esimu gye wagula miliyoni 6 akugamba njigula 2. Okay? Kati bwajigula 2 eyo yena akuguze iye beyi. Kati sente ziba kweno gy'omulekedde. N'omulekera UK used. UK used. Ya n'abawala bangi betukwalamu. Ya weebuuza omukazi omugirlfriend gwennyina is UK used Uganda ni Storeni. First be for media tukusa ensonga. Gatuwumba. Obudde bwakawewo. Abavubuka tubadde mukasana nga bugumu nga lingi nnyo. Nti enkuba yatandise okutonnya. Obudde bwakawewo abavubuka basingira oba okwegatta. Magazi tukosa okuvuka muvubuka nga ali eyo. Mulimu gwaliko olunaku afuna kasanvu. Apangisa ennyumba ye emitwalo 25. Kayali agadde okwegatta. Alina okusevinga okuwa Land Road. Alinayo omwana alina okuweerera. Alina kikola atya. Kakati ekisinga tawaanya abo abaana nabagamba ku nsi kuno omuvubuka yenna atandika obulamu. Omuntu omwavu talya byayagala. Okategedde kabada nkubye nnyo bw'oba okyayiiya ssente tolya kyoyagala. Okay? Otandika kulya ekiri available. Okategedde era omwavu bw'agenda mu wooteri nasobola kulamuza. Okategedde kale kitawaanya abaana abo baagala ebirungi ebiri beyond their budget. Njaga mukikkirizo olwaleero waliwo omukazi atali mu grade yo. Njaga mukikkirizo olwaleero kiruma. Era process y'oku down grading kati tunagenda wala. SB4 gw'obirozezzaako wawasa ku mukazi top. Ng'ali mulayiti. Namuwasako namuwasa mulina. Gwali gwolino kitereeza kati bakimanye. Kati gw'omanyi kitegeeza mu mmete yakubwa top bwe. Okategedde kati olwaleero oli mwana munaku era bagambye singa tuwatandikidde bana abaana balina okuyiga towasanga mu famire y'abagaga ng'oli mwavu nawe n'okuba ng'oli mugagga. Lwaki? Ate batubuuza ensonga wali tuzimenyeemenye. Lwaki? Namba 1 mu bulamu tukolera ekitiibwa. Okay? Era buli muntu yenna alina waali ayagala bagaye mwami Kamada atuusi bane muwe entebe. Tukolera ekitiibwa okakasa ekitiibwa gy'owasizza omukazi onaakifuna nga bwebasonda budget ya bukadde 10 otaka emitwalo 5 waliwo ekitiibwa awo. Ekyokubiri
njagala ombulye family yawe kaga jomanyi nga wayita omwezi tolinayo kapate baba nezipate oh okategedde yeah ekyokulala bwaba baagala omwana waabwe oyinza ebbaga yambu ate biki sijja muweereza bamuteeka ekyokusatu abaana bagenda kukula nga bamanyi ku bukojja gye babazaala kati it will be difficult for you to own them ate ng'ekifuga omukazi mu maka biki byasuubira kumukolera naye bw'aba ng'omukazi gw'oyina buli kimu yakiraba ewaabwe tolina kyogenda mulimba naye atuuka ku levu eyagala n'agamba saagala esi bifo tankolera kati omukazi yenna we persuade them okutwagala we keep persuading them tubeera tubamatiza buli ssaawa era gwe omuvubuka ensibuko y'okubonaabonaako nebagamba tewali akulakulana ng'alina pulaani bitaliiyo ng'omukazi busaaba omuga agamba sezala tuweko ssente okategedde gye bali avubuka anti kati those are people who die without respect wetulina munnaffe bamulangira wajeni wajeni ate balangira okategedde akantu ako olwaleero Kamada oyina kufukamira mu maaso ga Mukama n'omugamba ndage ekkubo eryange ate bw'obanga osaba Katonda mugambe akutandikizeeko future ya famire yo bagambe Kamada yasooka okugula emmotoka mu famire yasooka okuzimba kalira muki mu famire okategedde leka akufuule omumuli okay wetwalako omugagga BMK yawa abantu ebime ku kyalo natuka n'okweta abaana basomera mu kibiina abatera abawa emirimu naye nga bagamba ekintu eki ono bwabba abazza mwena mu kyalo gwe bw'omulaba ngabba manya ali mukuza muki mu kyalo kati mu mbeera gye tutambuliramu yeeruwa njagala mumanye nti okufuna ssente ebaliziki ekutomera naye batono nnyo abafuna emirundi emeka ebisa ebisinga okufuna omukisa gumu n'ofa nga ogwejjusa okategedde kati bwe Mukama bw'abanga akuyambye n'akuddaabulula ye feezi tu gye twatwogerako wali namba 1 tofunanga mikwano mu bugagga lwakuba tekyabulabe nnyo okukalinga omukwano okuva mu bwavu okumuyita mu bugagga nga tosobola mufuula kumuyambako tukategedde yes before bw'ogulanga emmotoka yo tugeze ya miliyoni 6 bw'oba oyagala kujja mukwano gw'omu bwavu eri mugula emmotoka ya miliyoni 10 ne bwaliyo mbate jamugane gera mpola okategedde oba kabuzeemu kanyonyole nze nkategedde nero sooka nnyonyo Mukama bwakuyambanga n'akuwa ssente omukwano guhagwa kwakobanga ojja mu old life ey'obwavu okumuyita mu new life olina okubanga olina obusobozi obumuyambako okukyusa obulamu bwe bw'oba tosobola kumuyamba te banga ajja kula kajja kusiranya wali mulema tebaweterawo ngalo okategedde olwaleero kiri kitya bw'oba olina omuvubuka ng'oli omwagalanye nabagamba ku nsi kuno waliwo obufere bwa mirundi nga-3 n'obufere obutandikirwako kugenda ku kyalo ewammwe funayo omuvubuka gwe bamanyi nti ensi yamulema baako by'omuwa mugulire pikipiki bajaji empya mwene ku ssente enkalu agabeega bajja mugamba waayi wakikoze otya esi before yalina amagezi otegedde kati oba ogenda kubafera bonna bonna omala okola eki odduke kitegeeza ki nti tubeera mu nsi ey'abantu abali galibo waliwo omuntu atuka n'agamba oba esi before yampongayo yakulaakulana enzira amabega okategedde waliwo omusajja yabuuza munna akabuuzo nti bwe tulonda emiliyoni 1.2 gwabirigo gakolamu ki wulire jogo tokategedde bwe tulonda emiliyoni 1.2 gwabirigo gakolamu ki miliyoni yoli abantu bajogera mu Promax kati akalala kati omusajja yawangula ssente oyina amuoga tuwangula nani gwe nani kati azesooka nga zizi mu mbeera gye tutambuliramu njagala munoonyereze how ordinary people survive mu economy eno nga ffe abaasoma etunyize
SB4 kiruma nnyo omuntu okugamba nti oyo yasoma nsinga ki kituufu bagamba okuva ku 0 mpaka ku bukadde 2 buli muntu asobola okutoba n'atuukawo naye okugenda ku bukadde 5 kawumbi wabawo invisible hand SB4 wabawo invisible hand ekulimu kati nga bwoli wali omusajja ayinza okugamba wiki weetaagisa kyokkola studio ezo interviews zibenga za live namuga wayi bwompa $3 ejja $1 kiba kiwedde nagamba nzire ku account ki kati goba oliba onyumya emboozi awo nyigawo next twagala kukola nga live kati nga ne John tukolenga live naye twetagama si sente nyingi nnyo omutwalo gutumala ogwa $1 gumala bulungi kakati tukoze tutya bane bw'oba oli eyo ng'osobola okutukwatirako ate gisobola n'okukola amagoba sente zikuddira okay wazitakuddira si musango kubanga waliwo yakedde ku makya ng'ogwo omutwala ate yakosa bya kisiru si bya kisiru kale bimusanyula okay manye bagamba ekikujja nkosa nekyo kyakwaka kikuwa essanyu bw'oba olina omutwalo ng'onoonya projekiti yinza okuguteekamu ebintu eby'amaanyi birekanga ebyobunafu weetabanga nnyo mu kintu nga kitandika okategedde ne bweba kyaki nga gy'osabiramu nga tewaliwo ng'etandika kigenda empola okay ng'ojja kuba osinza katondawo studio zino twetaaga okukola studio yennyini nnyini nga eri clear ng'okuba n'essimu n'oteesa era ze gundi tutandika okukola twagataka kukola ku bintu ebiyamba abantu mbulamu bwa bulijjo kamashini katulina okugulaawo kalimu ssente si nnyingi nnyo so bambi kyetuli planninga kama nga tuyambye kiteeke nga ziri live kati nga program bwetu ng'okuba esimu n'oteesa ekibuuzo kino ekisomerawo ekibuuzo kuba kati bino biraba obona kyoyagala okubuuza okibuuza kirireeti otakyasoobola kiddamu ekatambule n'omulembe bw'oba osobola bituwa n'ebyuma siga nti sente zetwagala bw'oba olina ebyuma gwe bituwe fe tuyiribe naye nga byebyo ku SB4 Media tugusa twogedde ku mutwalo bagutegedde guzize mu Luganda miliyoni nga 3.7 tukole ate ezo sente ntono tubalina sente ate no sente ezo ziraba abantu bana mbawadde 10 nga twatandise dde okukola ne bayiza ku bantu batugoberera wano onoga nti SB4 nkwadde $5 none nkwaddeyo $2 ku bantu 10 za sente mmeka twaziwezezza ate wali kintu ky'amaanyi kikolebwa muntu omu agali awamu gegaluma ennyama we want you people to own us tukole ebintu ebibasanyula kuba tuweereza bo obagano bya batema tukyalina omugaso anyway naye nga kyekyo SB4 Media tugusa ensonga abadde Mr. Jonathan naga tulina okuyiga mu programu zingazo timwani serious naye tulina okuyiga bino bigalo byetwogera wano oba byayogera biki byopipikinga amate biki byobiyiga teme binyumya tulekaawo naye tufunemu ekyo MDD wa PE w'obukulu okitegedde naye nga tuteekamu akasente bannaffe abaziwa and sons ku mukwana arcade awo balina kalonda yenna owa beddings balina amasuuka blankets duvet covers pillow cases butimba bwa nsiri bena birina mu bungi bakusuubuza nagula kamakamu nako bakwaniriza wamu ne bannaffe batamale and sons balina teetaawo ku kizimbe kwa Central College balina batunda n'okugula ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi abatunda amasuuti olina kyotunda oba tukiteeka wano mu background tutuukirire tukole mu background ezitanyuma muli omulanga ebintu byamu twagale tukole seeti tumanye kati nti ziwa tuteekamu sente agundi eri wano eno futi ate n'abagala okubalangira bizinesi zammwe mujje bulanga tukyabwaniriza mujje okitegedde n'olw'ensonga eyo mukama batukuumire mbeere bulungi mweraba Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
nga bulijjo Tamale and Sons abagula wamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze kuba mpya baleese furniture wa buli kika wamu n'ebyamasannyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale and Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite Shell ne Mukono okulira na Resort Hotel. Kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 86 78 ne noti 774 95 74 75. Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibajje eby'omulembe. Tamale and Sons, your business solution.